Ebitundu okuliyirira ngo Acholi ne Teso bye bimu ku byafiirwa ente mu butabanguko obw'enjawulo obuzze bubaawo mu myaka egiyise. Abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu bino bazenga beekubira endulu eri gavumenti nga baagala ebaliyirire okutuuka omwaka ogwedde Pulezidenti Museveni bwe yasalawo nti enteekateeka y'okuliyirira ekolebwe mu ngeri enaaganyulwa amaka gonna agaakosebwa. Woofiisi ya Ssabaminisita yaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okukola ku nteekateeka eno era neweebwa ensimbi obuwumbi kinaana nga bwakuweebwa amaka omutwalo gumu mu kakaaga nga ku gano omutwalo gumu mu 1,540 ge gaakasunsulibwa era ne gakakasibwa wabula nga amaka 559 ge gaakafuna ensimbi nga buli maka gaweereddwa obukadde 5. Obukadde obwo 5 nga mu kitundu ekyo twogerako tujja kuba n'amaka ng'akakadde kamu mu 7,000. Kati nga programu tujja gikola okumala ebbanga naye nga omwaka guno bwe tukomekereza omwezi guno tugenda kukozesa biliyoni 8. Ateekerateekera woofiisi eno Alex Kakooza atubuulidde nti enteekateeka eno yatandikiddwako nga webutuukidde leero amaka gawerera ddala 559 ge gaakafuna ensimbi. Wabula enkizo eweereddwa amaka omuli abakadde abaliko obulemu abaali bawambibwa abayeekera abaaliko abayeekera mpozi n'amaka agakulemberwa abakyala. Naye ng'omulimu gw'okunoonya abo abagenda be tugenda okuwa twagwa bukiiko bwe tuyita Parish Development Committee, obukiiko obw'oku magombolola, kubanga bo bwe bamanyi abantu baabwe nti gali amaka gakulirwa mukadde, gali amaka gakulirwa omwami aliko obulemu obw'omukyala, bwe tutyo. Mu nteekateeka eno abakulira gavumenti ez'ebitundu omuli n'obukiiko bw'emiruka bateekeddwa okubeera abasaale okulaba nga temuli bakozesa lukwesikwesi kufuna ku nsimbi zino era okukubiriza ababeera bazifunye okulaba nga bagulamu ente. Twalyamu ba RDC, twalyamu ba LC5 and abalala bonna abagawa mu kiti ekyo ba Chief Administrative Officers. Mukubirize abantu bammwe okumaliza omulimu guno batuweereze amanya g'amaka getuteekwa okuwa ssente zino tusobole okuziprosesinga, tusobole ozikolako tuzisindike mu akawunti z'abantu bano. Ekirala tubakubiriza baleme tuwa abantu bakyamu. Wadde nga kimanyiddwa bulungi ng'ente ensangi zino bwe ziri ez'ebbeeyi, Kakooza agamba kabinenti yasalawo nti buli maka gaweebwe obukadde 5 nga buli nte yabalibwamu akakadde kamu aka siringi. It was very difficult to determine the price per area. You know, they vary per district, but cabinet decided we shall buy 5 animals. We shall give 5 million for them to buy 5 cows. Wadde nga guli gutyo waliwo disitulikiti nga Lamu, Noya, Padel n'Agago ezikyeremye okuwaayo enkalala zaabo ababbibwako ente zaabwe ekiviiriddeko enteekateeka eno okutambula akasoobo mu bitundu bino. Mu nteekateeka eno ebitundu okuli eby'Etteso, Lango n'Acholi bye bisoose okuganyulwa nga waliwo essuubi nti n'ebitundu ebirala nabyo byakukwatibwako mu bbanga lya myaka 7. The beneficiaries are still very few in these parishes who are getting the money. So don't worry about inflation in these areas. And it's going to be implemented over a period of time, over 7 years or so. So probably not. But in future, if there is need, government will again look at it and then they can look at the figures we are provided. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2014 kkooti yasalawo nti buli muntu eyabbibwako oba okufiirizibwa ente ze mu butabanguko obuzze bubaawo mu buvanjuba n'obukiikakkono bw'eggwanga okusasulwa emitwalo 9 mu buli nte eyabbibwa, kyokka gavumenti yasalawo buli maka agaafiirizibwa ente okuweebwa obukadde 5 nga buno babusuubira okugulako ente enkazi 3 n'ensajja 2, ekintu abamu kye bazenga bawakanya nga bagamba nti baafiirwa magana. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungeezi.